Abalangira n'Abambejja Abasebo ne Basebo bazzukulu ba Bassekabaka banensaba mu nsonyiwe akabuliriro emirimu gibadde mingi nga sirina bwekyusizo naye nfunyeewo engeri y'akalembereza akatono wadde era ndi ku mirimu nga ndi kambuuze ku bantu bange. Nsookera ddala okulamusa ab'ebitiibwa bannamasole ba Buganda. Nsooka okulamusa Abalangira n'Abambejja abakulu b'emituba n'abo balubuga ba Bassekabaka n'abakulembeze bonna mu lulyo Olulangira balamusizza. Ngenda ne nnyongera okulamusa ku bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya abaagalwa, abataka abagundiivu mmwe abakuumye Obuganda ne mubunywereza ddala ne bugundiira, abataka ab'amasiga ab'empya ab'ennyiriri mwenna mbalamusizza. Ombejja y'endagire tajuuba, Wambwa abuzenga n'ebigobero. Bannange mbadde wano ensowera Kirungube n'ejjanga evuuvuuma ne ŋŋamba enjaga zaaki, naye ng'eŋŋamba nti kye mwayagaliza embazzi Katonda ayinza okuba nga asindudde. Abaganda abagezezzaako ennyo okulaba nti tulwanirira okutaasa Buganda okubuggya ku basajja ababbi abalabbayi abatasaanidde mu bifo bye balimu n'Abambejja abamu abeewaŋŋamizza mu buyinza mwe batateekwa kubeera, bonna temusiriikiriza. Ekiseera kituuse eky'okusiiwuuka empisa, tufulumye abantu ababadde bawambye Obwakabaka bwa Buganda ne batugoba ku kintu kye tumanyi nti kyaffe ffe ng'Abaganda. Nyongera okwebaza abavubuka mwenna abali ku butaka ewaffe n'abavubuka abawangaalira e Bulaaya abatassa mukka abatassa mwoyo abasazeewo tulwanirire Obwakabaka bwa Buganda okubutaasa okubuggya mu mannyo g'empisi. Nyongera okwebaza mmwe mwenna ababadde ku mitimbagano abalwaniridde okulaba nti Ssaabasajja Kabaka akomawo mu nsi ye n'atulaga ku ssanyu n'atambulako n'abantu be ye baayagala ye bakkiririzaamu n'abeerako ku nsi ye n'alya ne ku ddigobe. Mbeebaza nnyo bannange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amaaso nga bwe gaasamba endege, ebizze bibaawo mubadde mubiraba, ebimu sisaana kubyongera kubiddamu, naye nze mbeebaza buli omu alina kyakola okutaasa Obwakabaka bwaffe n'eggwanga lyaffe. Nyongera okwebaza abo abaasalamu okunnyonnyola ensi nti ebintu bya Ssaabasajja Kabaka byali bya nsonga ndala, n'ebyobufuzi nabyo bya nsonga ndala, eby'Obwakabaka bwa Buganda birala, n'ebyobukulembeze bwa Uganda nabyo birala. Ffe kye tuliko obuntu bwaffe ffe, ennono zaffe ffe ng'Abaganda tulina okulaba nti tuzirwanirira okuzinyweza. Omusingi ogwa Buganda gulina okunywera ogwa Uganda okusobola okutojjera. Neebaza mwenna naddala abaana abavubuka abo Abalangira abo abaasalawo okwagala okuyiga ensibuko, obuvo bwabwe n'obudde bwabwe n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Mbeebaza. Nyongera okuvumirira ne sekuvumirira Abalangira abo abeegatta ku Balangira b'Amayiga ne batandika okubuzaabuza n'okutaagulataagula oli Olulangira. Nammwe mbavumirira era nsaba mweddeko. Naye mu Balangira bano bakulemberwa Wassajja Kiwanuka, era Wassajja Kiwanuka weddeko. By'okola Abaganda bakulaba, bajja kukyawa obule n'owunywa amazzi. Ate nnyongera okulabula abo abeererejja nga mulumba abo bonna abagezaako okutaasa Nnamulondo. Obutamanya bwammwe tebujja kutuziyiza kulwanirira Buganda.
nammwe mweddeko. Kibi nnyo, kizibu nnyo okugamba omuntu nti musiru nga ye tategeera nti byakola bya kisiru. Ekyo nekyo kizibu nnyo. Naye mugenda ne mulwanyisa ababalwanirira naye ne mutamanya nti mulwanira mu busiru, n'obusente bwe babawadde tebulina gye bugenda bakomya. Abamu mwatunda dda ne mutunda n'obukowekowe naye temulina kye muli, temulina kye muli, n'olwekyo mweddeko. Abalangira n'abambejja nyongera okubaddamu okubagamba nti tuli mu lutalo olw'Olulangira lwalumbibwa. Abalangira abakulu mu Buganda mwewale nnyo omulangira w'Ettoolo gwe bayita David Kintu Wasajja. Omusajja ono azuuliddwa nti muwi wa butwa era mumwewale. Kaakati bwe tumala ekyo, bino byonna bwe tubimala, nsaba okutegeeza Obuganda nti bannange tusooke tulina okuba ne pulaani. Pulaani esooka kufulumya mayiga. Bwe tumumala, pulaani eddako yaba alulyo olulangira. Ab'olulyo olulangira mulina okutweyungako ffe abalwanyi, okulaba nti tujja omukazi omusimbu ku kiwu ky'abajjajjaffe Bassekabaka ba Buganda. Mwabalangira mwenna aba Buganda, buli omu mu Bassekabaka mwava. Namulondo ya Buganda eriko omulangira Ronald Muwenda Mutebi. Ye yaggyibwamu mu abalangira n'afuuka kabaka wa Buganda era muganda wammwe. Naye ebigambo bye mbagambye okumala ebbanga lyonna nga mbaga nti omukazi eyagwa ensimbu tayitekwa kulina kabaka, muleke kubitwala nga bya muzannyo. Kuba kitwagala kuva mu nsi kuleka baana balangira n'abambejja nga bagwa ensimbu nga zitandikidde ku Nnabalamba. Mu Buganda tewali mulangira yali agudde ensimbu, era kyekyaleeteranga bajjajja baffe okwekenneenya wa omulangira gy'agenda okuwasa. Kabeere nga wa Ssekabaka ki, kabeere nga wa Ssekabaka ki. Kyekyakuuma abalangira obutaba na nsimbu mu lulyo. Naye mu lulyo olulangira lwonna mulimu omukazi omu ow'ensimbu, ye Agnes Nnabalamba, abamu gwe bayita Nnabaloga. Naye nze kati nakakasiza dda nti Agnes Nnabalamba okuva ku kwogera ku bantu abaali bamanyi bulungi nnyina ne kitaawe Walusimbi Mpanga. Nategeezebwa gye buvuddeko nti Agnes yali ateeseteese okuwa baateekateeka mbu okugulirira abantu beeyita abaana ba Walusimbi Mpanga, n'abamu ku bo bajje bamwegaane. Ne bwe banaakwegaana okuggyako nga baleetese endagabutonde, ne bagijja ku Walusimbi Mpanga, ne bagijja ne ku baana abaliwo kyaliwa abamitubanya abazaale aba Ssekabaka Muteesa, ne bakukolako endagabutonde. Nabalamba tuli mwana wa Ssekabaka Muteesa. Ekyo ffe tetukitya, tetujja kisiriikirira. Ate ne bw'onoobeera ng'oli mwana we, nga waliwo akabuusizabuusiza oba mugulidde ne mulimba endagabutonde nti oli mwana we, ekyo tekimala. Omugu w'ensimbu tabeera ku kiwu ky'Abassekabaka. Amagezi ge tukuwa, sigala ng'oli mukwano gwa Kabaka Mutebi bw'aba akwagala nga mukwano gwe, naye nga ffe tetukyakubalanga lubuga, era Buganda terina lubuga kuba tewakola mukolo na gumu gukuteeka mu kifo ekyo mwotudde. Abali mu bifo bye mutuddemu biveemu, Obuganda bufune eddembe. Abaana b'Abaganda babonaabona, abalangira babonaabona kuddira kuzannyisa nnono zaffe. Ekirala, ayi Ssaabasajja, nkuloopera, njagala kuloopera. Waliwo olukujjukujju olwakuleetako omuno Omusanja Engobe ne bamukugamba nti yaba abeera Ssaabalangira. Naye ku lunayi Ssaabasajja tukuloopera nti abalangira bonna abakulu b'emituba si basanyufu. Mulimu abamu abaguliriddwa ne baweebwako ku busente olw'obwavu obuli mu ggwanga Uganda ne mu Buganda. Mayiga baaguliridde. Naye ekyo tekijja kutuggyako kwagala kulonda Ssaabalangira mu ngeri gye babadde bazze nga bamulonda emyaka ebikumi n'ebikumi, era n'awangaalirawo
era n'aweebwa ekitiibwa abalangira bonna ng'alondeddwa mu bujjuvu. Tetwagala kuddamu kutulondera Ssaabalangira w'amacco. Twagala abalangira bo bennyini beenoonyeemu bakkiriziganye bakuweereze amannya g'abalangira oba ojja Ssaabalangira. Naye ng'ekikulu mu Buganda Bassaabalangira bava mu Ssekabaka Kikulwe kubanga ye yattirwa abaana be omuwendo omungi ogwakyusa Ssekabaka Namugala okusalawo okussaawo obukulembeze obukuumye abalangira nga balamu. Ayi Ssaabasajja, nnyongera okusensebuka nti ekindeese ennyo ssebo yadde Kibuyaga kyetwayagaliza embazzi Kibuyaga asindudde, naye ssebo tubadde twongera mu maaso n'okusiiwuuka empisa. Twagala okutuwonya akasajja akaberege kakamegere ke bayita Charles Peter Mayiga akali mu ofiisi yaffe ey'ekitiibwa mu kitongole eky'ekitiibwa ekya Katikkiro wa Buganda, akajoogodde bakatikkiro bonna abaali babadde mu nsi, ne kawemula ne keetiiyula ne kabejjagala ne kagegenga ne kaduula ne kavuma Abaganda. Ayi Ssaabasajja, ku matikkiro ago akasajja kano kaatuggula kuffa Abaganda olutalo. Ayi Ssaabasajja, akasajja Kamayiga kaasalawo okulwanyisa Abaganda ne kaggulawo olutalo ne katuuka katutegeeza nti tetusobola kukawangula. Naye Mukama wange Ssaabasajja, kansensebukire ddala, Buganda bukyanga ebeerawo okuviira ddala ku mirembe gy'abo abukundugulu bukadde bukookooma babbendegere abasajja abaafuga Obuganda mu mirembe gy'abalambiranyi. Ayi Ssaabasajja, teri Katikkiro yali awangudde Baganda. Buganda yaliwo, Buganda Katikkiro Mayiga gy'agirekawo, Buganda yaliwo, naye ayi Ssaabasajja, kirijjukirwa nti gwe osoose okuba ne Katikkiro nga si Muganda, tava Bunyoro, tava Busoga, tamanyiddwako mayitire kireebereebe, mpunga muyaga mpunzi, ali awo Nampawengwa, talina kikamu aviira ddala wabula omusajja Omunnalwanda Kyakula Ganda eyakulira ew'omusajja Omuganda, ssebo ne bamukuwa n'omufuula Katikkiro. Omusajja Mayiga musajja Munnalwanda. Kyovudde olaba nti Buganda ebbidde etaaguddwa, esaanawo mu ngeri etabangawo. Ne Kabaka avvoddwa, teri Katikkiro yali ayogedde bw'atyo ng'ayogera Kabaka mu Buganda. Teri Katikkiro yali ajooze Kabaka nga musajja Charles Peter Mayiga bw'akujooze. Ayi Ssaabasajja, naye tukusaba nti obwerende bwaliko e Namibia baakutwalayo nga balowooza bakututteyo mu bubi oba bakuwonye oba bagenda kuwummulamu, naye ovuddeyo ng'ate oli muntu mulala. Nkakasa nti bajjajjawo baakuluma ku kutu, naddala ayi Ssaabasajja Ssekabaka Mwanga akulwaniridde. Omwana Omumbejja Nazibanja yaloota ekirooto ayi Ssaabasajja, nkiddamu kubanga byonna omwana bye yaloota byaliwo. Nazibanja akuloota nga Mayiga akutadde mu lyato akutwalira ku kayanja ka Kabaka Mwanga. Wali ogenda kubbika, mwali mugenda kubbira mu lyato. Jjajjawo n'akununula Mwanga, naye n'odda ku lukalu nga tolina maanyi, tosobola kwerwanako, tosobola kuva mu kifo eryo kyekiseera kye wamala e Namibia. Jjajjaawo Mwanga, omwana ono yaloota tyajja n'ekibya nga kirimu, ng'ali mu bigere byereere atambula, naye ng'alina ekibya kirimu eddagala, n'ali kuyiwa mu maaso. Kabaka n'osimuka n'ofuna amaanyi, n'ogoba Mayiga n'omuyisa mu lubiri lw'Emmengo
nze ayi Ssaabasajja nkukakasa nze nakulira nnyo n'abasenga abaffe abo abaali bamanyi ennono ekirooto ekyo kyalaga byonna byonna ebintu by'obadde ojja ng'oyitamu era ffe abeesunga twesunga nti jjajjaffe Ssekabaka Mwanga yaweereza obubaka nti olina okugoba omusajja Mayiga. Tewali mirembe nga Mayiga ali Mmengo. Tugenda okusiiwuuka empisa omuli n'abeeweddeyo okufiirwa obulamu bwabwe naye nga bajje Mayiga e Mmengo. N'olwekyo Ssaabasajja obutayongera buzibu ku bantu b'Abaganda, ku bantu Baganda bazzukulu bo, kubanga Abaganda bonna bazzukulu ba Buganda. Ate Buganda eriko ggwe Ssaabasajja gw'oli ku kasolya ka Buganda. Tufulumize omusajja Charles Peter Mayiga talina kalungi kakukoledde. Talina kalungi kakukoledde. Nze bwe nzijukira omusajja we Mayiga kye yakola abaana bo. Ayi Ssaabasajja nakuwala nnyo kuba ndi omusajja obadde okyali naye ebbanga lyonna. Naye nga bwe kibadde nti kiwulikise tewayagaliza embazi kibuyaga asindudde ate Mayiga amanyi okuweereza amawulire ag'obulimba. Naye ayi Ssaabasajja omusajja twamukoowa tetwagala mutunulaku. Abamu tetwagala na kussa mukka waayitidde. Nze nagamba akasajja kano ne kansanga wonawona nkapacca oluyi mu maaso. Ayi Ssaabasajja bajjajjaabo bajja kuwa omukisa, bajja kujaganya n'Obuganda bujja kulya embaga ng'omusajja Mayiga afulumye e Mmengo. Naye Abaganda bennyamivu nnyo, beeraliikirivu nnyo, tebamanyi musajja oyo kyayinza kuddako okukola. Ayi Beene Kabaka wa Buganda, tukusaba obeere naffe otuwulirize otugobera omusajja Mayiga wangaala Ayi Beene.